tibakwagala wali ekavule nedda omukulu agenda Busia Irene Kayemba ku gaali kwali biri bisatu ekisookera ddala Irene Kayemba amanyi omwami Bobi Wine ng'omuyimbi ekyo era mutwalira mu kiti ky'obuyimbi singa tubeera tuli mu music ne mutwala mu kiti ekya famire muganda wange brother wange kati bwe tusisinkana eka oba mu bintu bya famire era tubonga kifamire bwe tugenda ku bukulembeze sisobola kugamba nti Irene kanzije ekavule nga sirina nsonga nnambulukufu entwalawo wabula nga ngendawo because he's my brother byanjawulo ontegedde bulungi asikali w'okugeti wali bw'omuyitako nga tokoze kyayagala totuuka eno olina ky'olina okukola wali siyitawo nga anze ni muganda w'omunene biki oba ontegedde bulungi so kitegeeza omukulu oyo tumuteeke mu biti ebyenjawulo nze mu kiti ekya president bwe musanga nfukamira ne mubuuza anti kati kiri kyoyogeddeko kyekya yensonga lwaki bannayuganda balumba baabayawe anti sinnategeera lwaki bamulumba okkiririza mu struggle 100% naye nga toyambalangako nti free prisoners ndi member wa struggle ngena kubuza ina akantu kamu omanyi twerabira nnyo ekintu naye ng'ate olusi byabangawo emabega ate ng'onooyagala okuyiga okusingawo ogendako mu byemabega Jesus yalina baganda be yali abayina naye tetubamanyi kyali kikwetaagisa ennyo bamanya ng'akulembedde akola ebyo ensi yonna bye yeetaaga taawe kye yali ayagala tuleme bamanyi ekyokubiri si buli muntu nti nga tali mu kamera aba talina kyakola anti kati abantu baagala ng'oli mu kamera kati mwende bagamba Irene Kayemba ku front tumulabako akasaati akakubye baleeti agikubye baleeti nali njikubyeko akasaati nkakuba ngende maaso ensi yonna ngenda njigamba twebereremu bw'oba oyagala ensi ennungi erina okubeera nga ensi eri balanced in all regions in all aspect etya bw'ogenda mu ddwaliro osanga eddagala oba government hospitals nga ziyamba abanaku ngaffe gwe toli munaku ate wejjeemu nziramu gwe toli munaku ekyobunaku kisooka okyejjeko genda oyogerere abantu nze ndeka neeyogerere twetaaga amalwaliro aga gavumenti abanaku ngaffe twetaaga mangi nnyo ng'agalimu agasuusubye mugeego nga tetulumizibwa twetaaga abasomesa nga basasulwa bulungi kubanga be batufuula ekyenjawulo be basomesa gwe be basomesa nze be basomesa abatusomesa be basomesa abali mu malwaliro be basomesa balooya twetaaga nti bwe nyimirira nenjogera mba sikoze kivve kubanga omanyi okwogera oba okyayitaawo n'olengera drone n'odduka naawe ogitya ogitya sigidduka kubanga mmanyi wonna bansangawo naye ekikulu ky'ebigambo kiri nti kikyenjogedde kituufu kati ku byoyogedde waliwo ekikutwaza ennaku zino ekikutwaza nekitakutwaza okimanyi bweyogera wogezeri nanti tovula bannayuganda bagamba ensonga lwaki mwe baganda ba principal temwagala kujja kalayini kasooka kati gw'obimpadde byenjogera ku layini eno gyendiko tulina okumanya nti obuwanguzi buli ku saidi yaffe kubanga buli muntu yenna gwe bali mu kusiba gwe bali mu kukwata tebamukwata kubanga yakoze ensobi bamukwata kubanga abuusa abantu alabisa bo so mukulu wange oba muto wange edi mutwe beerezaamu oturepresentinze lwaki kubanga obulumi bw'oyitamu tuyinza okuba tetubuwulira eno naye tumanyi nti mu maaso ojja kunyumirwa ekyo kyoli mu kulwanirira ba prisoners bonna ekisookera ddala tubeebaza okuba abavumu kubanga omulala bamukozesa ensobi nga bwe tulabye abantu nga babakozesa ensobi n'amala neyejjusa naye omuntu yenna ng'ali mu kkomera eyo ne batamukozesa nsobi omanya ekisookera ddala ayagala ensi ye twagala ensi yaffe bw'oba oyagala ensi yo ebibyo obiraba ebirungi obiraba abantu tebaagala nsi yaabwe kubanga si yaabwe sendi yaradde ku muto w'ekivu Dax vibes nekikola ki temwenyamiddeemu naawe leka buli muntu alina audience ye Dax yatuusa okubaako ne audience
n'alijjeeko naye sijja laba bulungi talina okujjako mmwe center mu family for starters katulinde tubeereyo asatu on count ate buli wamu nemmeeza kati kankubuulireyo ekintu kimu kakatya ogwo omukisa togulabangako mu nsi ng'omwami omu bw'ati azadde abaana 30 nga kyotandika be bakisookamu ekisookera ddala weebazanga Katonda nti omuntu omunene. I love Cindy, I love her music, I love her performance. Actually I inspiring nnyo nze bwe mbeera ku stage I feel like I want to bring out the best in me nga Cindy bw'akikola naye weebazanga Katonda. For example ntaddeyo show ne Cindy n'ateekayo kiraga amaanyi. Dax Vibe tomuyita mmere bw'aba yataddeyo ekivvulu n'omulala najja n'akiteeka ku lunaku lwe lumu omanya w'amaanyi. Ekyokubiri balina audience ez'enjawulo. Ffe mu marketing tukkiriza nti buli kampani ejja oba product ejja ku market ebeera ne share yaayo. We are more than 40 million people. Oyagala kuŋŋamba bonna bagendagenda wa muntu omu baleko ono. Buli omu alina kyagenda okufunira Mukama kye yamutegekera era Mukama kye yamutegekera agenda kifuna. Bwebanga famire y'abantu 30 ffe tujja otutuula alhamdulillah Mukama w'aba asazeewo. Right, erinnya David Sanchez aka Mr. Social Media Monster. Tuli ku Mukutu Cook Promotions. So tubaaniriza nnyo mwenna abatulaba lunaku lwakubiri tuli wano ku Serena Hotel. Tugenda kuba tunyumyanyumyamu ne Irene Kayemba Outer Kibs Entertainment. Kibs Vision, Kibs Music Revolution, Kibs Band, byonna mbimazeeyo. Kibs Vision ate marketing agency. Ya Kibs Vision. Yeah. Kibs Band ye band. Kibs Music Revolution ye entity etwalanga buno gamba nti music label. Abasinga lwakubanza mbasaagala kyogera. Nina kyendeseeyo. Raypan Management. Raypan Management to the world. Okitegedde? Eyo. Etuwa ku ssanyu. Bwe njogedde buli muntu asanyusa yombi. Bonna bali excited. Endala simbi. Ebimalayo. Endala eri ebimalayo. Kati Raypan Sasula. Raypan Sasula. Kids Vision. Kids Vision nali kibenna. Wona jogerako nga tusanyu. Kiwedde. Awo tujja kuba ku mulamwa. Lwakuba abasinga bakozesa nnyo kali kesitaagala nnyo mbu simanya muganda wa principal. Lwaki tokaagala? Just bakikozesa nnyo. Nange ninayo baganda bange. Naye olite buli wentuukawo. Ani abamanyi? Fanga abekika twemanyi. Muguma ku kika kyewammwe. Kati nowoteera omusajja ono principal ne babeera nga bamumanyi ne bamanya ne baganda be abali mu music n'abatali mu music. Kitegeeza nawe kakunyumira okuga nti oli muganda wa? Tekanyuma bunyumi, ndi proud. Okitegedde? Tutandikire wano. Ogamba otya Irene? Gye ndi Mukama akuuma. Weeyagala? Neeyagala alhamdulillah. Mwaka gwaguyina mu music industry? Ngulina okusinziira wendi kubanga si we nnali. Omanyi okkiriza bukkiriza ne weebaza Katonda n'ogamba luli natandika bwenti kati ndi wano kati nnyina wentuuse. Step by step. Naye center mu family mukozesa ki ekituufu? Muki? Mu kuyimba? Wonna otunuulira mu byobufuzi omukulu yakutta kati. Music industry omukulu weyava oba watabakiikirira bulungi Dax Vibes webali Bamikiwaini baba yawe Banjo Man bonna webali awo. Banjo takyayimba naye omumanyi ngani? Banjo Man kati yafuuka business man. Ekyekyamufuula Banjo Man kuyimba netakyatuwa credit ne bw'oliragawa olimuyita Banjo Man so omukubi w'amatoffaali. Banjo Man omuki? Omuyimbi naye wakuba sinayo luyimba lwe lumanyi. Lwaki omuyita omuyimbi nga tetolina luyimba lwe lwomanyi? Anti nkisanzeewo nti Banjo n'abaana bagenda kukisangawo. Gwe ababo basangawo ki? Zino interviews. Tokiraba ne Banjo Man weze basangawo nti yayimba. Goloza buli muntu afiira mu kuyimba. Video maybe. Naye yazikola.
banga inayo video tampeko tolumanyi silumanyi laira wallahi billahi tallahi betuva wano nzijukiza ndukuwe lunyembiremu naawe lekase genda ogugolinge kati ku baana ba Sentamu oli wakumeka mwami Sentamu simanyi wengwa naye nga ndi mwana we obadde walinga tuli batono olinga omuto ku dax nze ndi mutowe kuba ndi mumpi kuye mukulu wange kuba muwanvu kati natural ekiriwo ekituufu muto wange ndi waliwo ogenza n'omenya waliwo obadde kusaba bali bemmenye be bali mu music industry naye waliwo abatali mu music kati so Irene nange abantu bagamba okuyimba okuluddemu naye tonnakufunamu oli mu nsawo zange ate sinze nze nkimanyi oyinamu nga bwe bakutumye okumbuuza naye kankubuuza nkolera abantu nange kati nkubuuza ddayo babuuze muli mu nsawo za Irene era okufunamu kyeki Sanchez gwani erinnya Sanchez terikulema okwogera erinnya Sanchez lwakuba obadde oli ndi wano lwakuba ndiki oli muyimbi social capital yesookera ddala mu bulamu ono nsanga kukubona ompitako naakusanga nenkuyitako ekyo ekisinga obukulu abantu balowooza nnyo nti okusookera ddala ne ssente kyekisinga ne kati abantu bonna betuli nabo kyekisinga obukulu anti oli atuula eyo ku kasimu ke n'abuuza Irene ayimba atafunamu lwaki ayongera okuteekamu waatafuna bassebo ne bannyabo nsaba obbategeeza nti nfunamu nnyo kubanga ekisookera ddala social capital ekyokubiri ngenda n'enkola siri muntu wa bivulu nnyo nkola ku mbaga kwanjula birthday parties era nkuba live band nfunamu nti nze bwe nali nyingira music nayingira nga nyina ebigendererwa ebyenjawulo ekisookera ddala career in music ngifunye nengera gyendaga sifunyeemu ekyokubiri okukola music omulungi sifunyeemu ekyokusatu okumanyika okufuna abantu omuntu akuba posta Uganda yonna ng'ayagala abantu bamukole ki bamutegeere Irene Kayemba tomumanyi wansanga ku posta wansangawa mu music kiddemu naawe nakusanga mu music tewansanga wa neighbor wansanga mu music si kyekyo ndavye natambule oba host tubukulu oba oli neighbor so nokozesa brand yo ne social capital zo okufuna business endala I'm a brand ambassador one of the Bidco Uganda. One of the factors is music. How many artists mu Uganda nga bamanyi nga balina a big brand they do represent? Kati goyagala kungamba Irene Kayemba tafunyemu Billboard ezisinga olaba yaani gwe ndabako gwe sifunyemu naye nze neebuuza endorsements ozikuumya otya koza abayimbi abasinga wano wafuna ddiiru ng'eyo kizibu okulastinga fo ebbanga eriwera ku ddiiru ezo ekisookera ddala ate gwe mwaka ku mwaka oyinza oga Bidco girinamu ne shares ate si yeyokka naye ng'ekisookera ddala kwe kumanya client lwaki yakuwa omulimu ogwo abasinga tuvaako nakubira n'essimu olina okukola ABCD nonga neebase oba nzanya game nze Irene Kayemba nkuuma ekigambo kyange because that's my brand. Okukola brand entuufu kitwala emyaka okukola fake brand n'olunaku lumu olukola n'owanikayo n'ogoyinga viral n'ofuuka buli omu ng'akwogerako mu myaka egi oba egyo obalabye naawe sijja boogerako Irene nina kesitanategeera wanofa abayimbi bwe babawa endorsements ate omugagga atandika kwegayirira bwegayirizi bannange mpostinga bannange waŋŋamba okunteekayo tonanteekayo bannange tulina activities downtown jja tugende naawe muyina ez'amafuta muyina ez'okumpa gwe kiri kiti ewuwo ekisookera ddala weebuuzanga client yakuwadde eddiiru eyo ayagala ki client ayagadde omupostinga everyday did you agree on that yes lwaki oba tokikola
bakusasula kolaki bwe mba mwakiriziganya nti nja kweranga ne ku office ku mulyango genda okikole kyekikusasuza si kyekyo oba sikari bamugambye nti beera ku mulyango ate ne bamusanga mu office ya CEO oba CEO ne bamusanga wano wabweru buli omu yeebuza lwaki kati Irene Kayemba is a brand eye position is nti bw'oba onesize n'ekigambo kyo era nkikipinga. That's why your client bonna even when you go into the marketing side of it nze sirina client bwe nkoze naye lunaku lumu nnaku 5 wabula myaka kubanga nkola bye baagala. If it means to go on street nze personally nentunda soda oba ekintu kyonna kyonna I go genda okugolinga olabe Irene Kayemba byakola mu Kibs Vision Marketing Agency ku roundabout nosangako nga nyimiridde ne placard nentambula dduuka ku dduuka ne that is me because believing anti client yansasudde sente ze I'm worth that and I have to give the worthiness ku client oyo. So woba olaba bano abayimbi be bawa deals kyekyo kibalakingamu ekyo extra mile simanyi bye bateesaganya anti kati gwe ate okikola n'osussaawo n'obawa n'abaana nedda n'abaana bo nabo kyetwateesaganya kyenkola ate era tekiina kyekikuggyako kye bayita added value n'oteekako akantu aka addinga value ku ekyo kye mwasayininga so ekyabalala sibamanyi sijja boogera I'm not their PR. Anti kati tugenda okulaba nga ate abadde brand ambassador wano omwezi oguddako tabeera tetumanyi because abatatuukiriza goozi z'abantu kyengambye ekiri kye basayininga ayinza n'okuba nga brand ambassador olunaku olwo nga yakola just a brand endorsement na-endorsinga the product okitegeera nabeera nga wa mwaka mulamba nabeera wa myaka 5 nabeera it depends sagala kwogerera mulala anti Irene kati gwolina marketing strategies osobola obabbirako ku butiipu buno ba TikTok aba influencers abayimbi banno nti okuuma brand gye bakuwadde nga gwe ambassador olina okukola booti ne bwoti. Ekisookera ddala amalala wabbali amalala gaba mangi. Ekyokubiri kwe kumanya lwaki balonda gwe ne batalonda oli kati bw'omala okweteekamu eyo position kola ebituufu bye baagala ebyakwawula mu bali ebyo kabo obitambulirako n'ebirala bigenderamu n'ebyo byebikulu bakwagala obeere ku TV station ku ssaawa 3 ozuukuse 3 zennyini bakuba essimu otuukawo 6 nakooyi malala gakulembera eki ekigwo bw'obanga yeggo wansasudde n'enkola ekyo nyongera ddiiru tonyongera. So Irene nga tugenzeeko ewalala sikulabangako nga oyimbyeko ku kivulu kya muganda we ekya Mickey Wine naliyo eri ku jahazi saakula lwaki buli kintu kirina obudde naawe nakola bingi nnyo behind the curtain nga bw'obanga oli wakusasula muyimbi waali nsasudde ekyo n'ogamba Irene mbutuufu yataddemu amaanyi mu muganda we bwe masirinnye ku stage manya ate ebyemabega ebifuula kino okuwooma kiringa bw'onoobuuza omuntu emmere eri eyafumbiddwa lwaki nga bw'onoogamba nti saakulabyeko ng'ogiteeka wazzeeko mu kiyungu wajjayeko mu kiyungu kyaffe anti wetutunuulira families eziriwo wano mu music industry Mayanja family weeba eyina oba palaso yayina bonna bamayanja bajja abayimbi ne basupportinga naye kati mmwe ng'ogyeko baaba yawe Dax Vibes gwe sikulabangako ng'ozze n'ebino ebivulu by'abalala byonna oba olw'okuba nti baate bataddeeyo bandi yo kuyimba ate kigambibwa nti gwe watali bandi yo tolinnya ku stage yawe ojja kuleeta ogamba Irene ayina entondo oswadde siina ntondo oswadde. Ekisookera ddala nga bwe nkugambye muganda wange buli kintu kyonna fubanga nnyo okuba nti oyina kyokola wadde ensi ekulaba wadde ensi tekola ki togenderanga lwakuba tebandabye ku stage siina kye nakoze togenderanga nti Irene saamulabye ku front page era bannange nedda gumanyi kye yakoze emabega oyagala kuŋŋamba gwe osobola okunsinga okwagala omuntu oyo okubeera successful okusinga nze okitegeera nkola buli ekisoboka wetubeera ku social media bingi byogerebwa abakoze bu TikTok abakoze biki
mu baba yawe yavaayo n'akolayo interview n'abaako byayogera nga ye ng'omuntu era opinion ye ha social media n'emwetikka byali bigamba ki anti era byali ku struggle lwaki mmwe baganda b'omukulu temwenyigiramu direct bwe yagamba nze ndeeta views z'abantu ez'enjawulo naye nga yagamba kikwa sibirabanga sibirabanga takubye nnyo ando ezo views z'abantu nedda ekituufu ky'ebigambo nga bw'oŋŋambye ekisookera ddala mbadde mu studio ekyokubiri Irene Kayemba omukono mulwadde gwamenyeko olaba ekyokusatu naye oyagala kunvaamu nga twali ffenna eibanda gweyogera nze naliwo tebaali ekyokusatu anti baba Irene ekiriwo kiri bwe kiti abantu bannansi bagamba nga mmwe abafamire mwina ekyobugagga mu famire yammwe naye ate mmwe nga mmwe abafamire ekyobugagga ekyo oba mukikutte bubi mulabanga abalina omuntu ŋŋamba eki nti mubaamu amaka nga galina kyabugagga ki naye nga omunnyo weeguli ewange n'ewammwe weeguli kati nga gwe ekyobugagga ekyo kirabanga omunnyo nange gwe nnina kati principle ensi gweraba mwate mwe abafamire mumulaba nti muntu wa bulijjo sinsi mwakula naye era temumuweerako ddala katiibwa ekyo nsaba okutwala omukisa okukisazaamu mikwano gyange abali eyo abandaba essaawa eno ebigambo eby'omwami ono byayogedde bigambo bye si bya famire ya JW Centamu si bya Irene Kayemba wabula ebigambo ebiva mu famire y'omwami JW Centamu omugenzi agalamidde Wasinda Kanoni Gomba tukkiririza era tumanyi nti mu bantu miliyoni 40 agali mu Uganda ffe bamu abakkiriza mu mwami His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Robert Centamu omwami oyo wanjawulo omwami oyo tabbonjereere omwami oyo bamuyita mitembo omwami oyo malayo bwenyogera omwami oyo ng'okubawo kyolowooza abantu kye bayogedde akaleka oyogerayo omwami oyo gwe suusuuta nsusuute naaliyagala nawe gwe tomwagala gwe suusuuta gwe tomwagala nkolera bantu sirina sayidi nze ndi ani nkolera baani naawe okuweereza bantu tweweereze ffembi kati agakosonya musumaali anti kati okkiririza mu struggle 100% naye nga toyambalangako nti free prisoners ndi member wa struggle ngenda kubuzayo n'akantu kamu omanyi twerabira nnyo ekintu naye ng'ate olusi byabangawo emabega ate ng'onooyagala okuyiga okusingawo ogendako mu byemabega Jesus yalina abaganda be yali abalina naye tetubamanyi kyali kikwetaagisa ennyo bamanya ng'akulembedde akola ebyo ensi yonna bye yeetaaga kaawe kye yali ayagala tuleme bamanyi ekyokubiri si buli muntu nti nga tali mu kamera aba talina kyakola anti kati abantu baagala ng'oli mu kamera kati mwende bagamba Irene Kayemba ku front tumulabako akasaati akakubye baleeti agikubye baleeti nali njikubyeko akasaati nkakuba ebigambo bino mbigamba buli wetusinkana lwakuba tuli mu kamera onneegaana buli wenkusanga nga muganda wange enkyukakyuka ogyetaaga noŋŋamba ye kuba sikuwokyesa togyetaaga genda maaso togyetaaga ngende maaso ensi yonna ngenda njigamba twebereremu bw'oba oyagala ensi ennungi erina okubeera nga ensi eri balanced in all religions in all aspect etya bw'ogenda mu ddwaliro osanga eddagala ewamu nga wa mu private eno gye tugagula ensi erina okubeera ne private oba ne government hospitals nga ziyamba abanaku ngaffe gwe toli munaku ate nziramu gwe toli munaku ekyobunaku kisooka okyejjeko genda oyogerere abantu nze ndeka neeyogerere twetaaga amalwaliro aga gavumenti abanaku ngaffe twetaaga mangi nnyo
agalimu agasuusubye mugeego nga tetulumizibwa. Twetaaga abasomesa nga basasulwa bulungi kubanga be batufuula ekyenjawulo. Be basomesa gwe, be basomesa nze, be basomesa abatusomesa, be basomesa abali mu malwaliro, be basomesa balooya. Twetaaga nti bwe nyimirira n'enjogera mba sikoze kivve. Era kubanga omanyi okwogera oba okyayita n'olengera drone n'odduka. Naawe ogitya? Ogitya? Sigidduka. Kubanga mmanyi wonna bansangawo. Naye ekikulu ky'ebigambo kiri nti kikyenjogedde kituufu. Kati ku byoyogedde waliwo ekikutwaza? Ennaku zino ekikutwaza n'ekitakutwaza okimanyi. Bweyogera wogezeri nanti tovula bannayuganda bagamba ensonga lwaki mwe baganda ba principal temwagala kujja kalayini kasooka. Kati gw'obimpadde byenjogera ku layini eno gye ndiko tebakwagala wali ekavule nti omukulu agenda Busia Irene Kayemba ku gaali kwali biri bisatu. Ekisookera ddala Irene Kayemba amanyi omwami Bobi Wine ng'omuyimbi era mutwalira mu kiti ky'obuyimbi singa tubeera tuli mu music ne mutwala mu kiti ekya famire muganda wange brother wange. Kati bwe tusisinkana eka oba mu bintu bya famire era tubonga kifamire bwe tugenda ku bukulembeze sisobola kugamba nti Irene kanzije ekavule nga sirina nsonga nnambulukufu entwalawo wabula nga ngendawo because he's my brother. Byanjawulo ontegedde bulungi. Asikali w'okugeti wali bw'omuyitako nga tokoze kyayagala totuuka eno olina ky'olina okukola wali siyitawo nga anze ni muganda w'omunene biki oba ontegedde bulungi. So kitegeeza omukulu oyo tumuteeke mu biti ebyenjawulo. Nze mu kiti ekya president bwe musanga nfukamira ne mubuuza kati kiri kyoyogeddeko kyekya yensonga lwaki bannayuganda balumba baabayawe. Anti sinnategeera lwaki bamulumba. Anti nga ye agamba nja kubyewulira tompa lugambo nja kubyefunira nze mwennyini. Anti kati nkwamu prihambo ba highlight tompa nja byerabira. Anti mbadde nkyakuna tonzikiriza kumalayo ebyabaabayawe si kyekyo. Oluva wano nga nsaba Mr. Ray Pan nga mpamu eddakiika nga 3-2 lwe tuddamu nalayidde dda nga tubyogerako. Eggulo gadde mazaalibwa g'abaabayawe tetwakulabyeko. Era kye nagambye luli wambuuzizza ku stage tetwakolako eya Mickey Wine naye wategedde yategese pate eyo okirabye anti eri abadde famire what eyategese wamutegedde kati eyategese tekikakatako kubaawo. Oyinza okubaawo nkugambye nsobola okubaawo nenkola ekyo ekinneetaagisa ng'eka waliyo mwami Kayemba ayinza okunziza eggomba ate navaayo omulundi ogwo nga nyina okubalansinga the boat nenzija nenkola bino bulungi nnyo ebyabaabayawe ne musanyusa nenkola buli kimu ne mugamba baabayawe ate baganda bange abalenzi be bangabayo era bamanyi bulungi nnyo mwami Kayemba alina okufuna care famire erina okufuna care nga biri mbikola nga nziruka nga nzireeka. Wetereddewo ttawulo wetereddewo kigundi kikapeti kyennyini kiri ekyaki okwewozaako munnange amanye ennaku yaatuuka wala nze yange ngimanyi. Omwagaliza baba yawe amazaali bamaloni gotasobola kukiikako nakiiseeko naye bw'oba tewandabye kugamba saabaddewo kankugambe kyeyagamba akaana ako kato kaffe kayirinda alina enfuttu kewulira ebyabadde bigambo byeyogedde saabiwulidde saagala nabbi commentingako n'ekyenyinza okugamba baba yawe happy belated birthday. I love you. I wish you the best. Let the sky be the limit. Manyo osobola okikuba in every angle. Buli muntu. Oyina mmeka ozijjeewa era gwandabe eyo owawaddaani. Mpa bangi. Bakumanyi nti obawa? Bakimanyi. Because nze abasasulira. Okola otya ensi ekutegeere nti ogaba naffe tukikozesa? Tekyetaaga nsi kumanyi. Lwaki oyagala ffe ensi emanye?
nati kati kitandikira ku nze nenkibunya neŋŋamba Daxi Vibes ovuga okuva emakindi paka Kamwokya wali n'omukabi yasina zezizaayo okugaba ssente otyo gwe bw'oba olikonsayiringa gy'ozijje gy'ozikoleredde okikola otya naffe tukiyige kubanga tuli bakozi akantu kate kadaivatinzemu katono siwe kiri wamma kadaivatinzemu katya ddamu statement yo okugaba sente eyo otyo kati awo nanti mbuuzizza igwe bw'oba okola ojja kubeera abantu abamu akola 1,000 atereka 1,000 yalidde 1,000 1,000 luvaawa lwe yaterese ontegedde kati lwaki nkozesezza otyo tosobola kuba muganda wange ng'okola nga bw'okola n'oŋŋamba nti ova emakindi n'otuuka Kamwokya ng'ogenda okola bukozi bwoti. Ensi eyagala abantu abatebenkevu, eyagala abantu abasobola okulagawo nti nzizeewo omukulu ono si mu kamera netubaako kyetwogera kyetukola si mu kamera nenkwata sente netandika okola ki okuzigaba paddeera mu kamera maze okukolako interview osiimye ogambye omanyi Edwin wange kano kakuzzeeyo era njagenda ngamba gwe wampadde kyokujja nkuwadde empewo yange nze nkuwadde oyogedde ebigambo ate muli bakodo muntu muli bakodo oli mukodo osobola otyo gamba ompadde empewo ate nogamba nze olwokuba ompadde empewo ng'ate empewo bigambo biri mufubutuka mu kamwa nogamba ate nze it is a must ono obundo kyayo onsingako lwaki tonjokya gwonsingako kuki kulinamu wampa nenterekamu nedda saakuwa naye osiimako ng'omuntu nsiima nze era sina kyenyega Mukama Katonda ku kyennina musaba busabi nti Mukama nteekaawe wasinga nga nawe bw'omusaba okitegeera naye tosobola kugamba of course sikwokya yogera kamera yiyo sikwokya anti gwe bibyo sikwokya sikwokyayo ate ku bonna ono n'omukono bagutema ayokya kati tokiraba abasigadde bookyalwa kuba temwogera omuntu ne bwakwokyayo ekido bisiima ebitaano kati nkunyumiza tebinywa amazzi edda 2018 atusanga baba bantu mukyebando oyo kazigo era ndirodi ez'amasanyaze zezino era ndirodi omwezi yali interview tugenze mujjako kabaiti ononya nyumba lunaku lulambalayika yakuŋŋaanya obukadde butaano yateeka mumeka tumalirizaawo yawe ekindaazi n'amazzi ga 2 eŋŋamba banjo olabye ensi eno otunuulidde obutaano musajja watu bwali mu kusolooza naye neeze yateekamu tannajjayo wadde kwota kati onazze bamuwadde ekindaazi ayagala atuule olabye amalala oyagala nenannyini tannalyako kindaazi bakutwali ku Javas teyali Javas wali oyagala mmeka kale okirabye asimemu asiimye ekindaazi nange nadde nsobola okyetuusaako akugulidde ekindaazi n'akatunda wafa wewava kiri wafa lwaki tolowoozaako nti omusajja ono zino zaleese zino zafunye mu bantu alina mu kusasula looni era bwe banaamutwala nga banka emutwala nga mugamba mu butuufu beewolaawola nnyo kabakitegeere kati akuwadde akatunda n'otaviira yaawo n'akuwa ekindaazi n'otaviira yaawo emu esinga 0 mwafuna ebigambo ebigaggawaza abantu
byo mubiina bungi otula ne baba banjo akadingidi akasuna kigambo ku kigambo Dax naye yakitandika kimu ku kimu kati olaba nze nsibye wano sinaamu sinalya nakulya tokate goyagala ate nkugulire amazima gakaawa era omuntu omu bw'omugamba nti Irene Kayemba yatulako ku mmotoka ya watermelon ng'atambuza watermelon ekiro awakana naye gweoyagala osanga Irene akwokye kyoyagala bw'ogamba omuntu nti Irene Kayemba ku bimotoka bya road show bino bye tulaba ku makubo yali kafulu awakana waliwo n'ekirayire abantu tebawakana nti gwagoba abakozi ba bandi bonna n'oteekawo abaana bo sente era zidde mu family nimbye njagala nkwetegereze nimbye abaana bo se bebakuba mu bandi yo kebs bebakuba abakozi abaalimu tebakyali walinayo gwomanyi nga yavaayo n'agamba owange bangoba lwakino tuve mu palapasa olinayo gwomanyi nga yavaayo n'agamba Irene yangoba kyali mwogere nze ngonze onjogera n'ogamba Irene oli mukodo nange nja kukubakale nze nange nja kukuba akaama nga tuvudde wano nkubuulire kati abaana nobateeka mu structure ya bbaala wallahi onfiiriddeko sikufiira abaana nobateeka mu structure ya sikubateeka mu buteesi mu nsi muno naawe wooli wano bw'olabanga ekintu ekisobola obbasobozesa obbatambuza nga wadde ekiriwo ekiri ekirala lwaki toteeka olina abaana fubanga nnyo okubayigiriza okuvuba ekyennyanja mu kifo ky'obbavubiranga okusoma bwe kugaana music waali music bwagaana bamanyi kye bayita marketing nze abaana abange buli holiday bonna mu mmotoka ezitambuza sabbooni dduuka ku dduuka okitegedde obayigiriza business buli kimu n'ensi weetambula ng'ensi weetambula ebirala byonna twalire tubifaako ne bw'oyiga nti ensi eno yakubeera mugumiikiriza kubeera mukozi kubeera mukkakkamu kubeera nampisa nakutya Katonda ojja kutambula kati era sitero abaana era obagamba muwerekereko kati abaani aba anko waabwe agenda ejjinya mu struggle bawerekerako bamuwerekereko bwe kiba kyetaagisiza bwe kyetaagisa ate buli kintu kirina obudde bwakyo nabo kyemmanye enkyukakyuka bagyetaaga ng'abo bwe bagyetaaga n'abangi bagyetaaga wabulekamu okaza wange ogamba abantu sinze bwe lwaki nze ekka gw'oliko anti kati gw'oli public figure okusinga kunze nedda ssebo ne muntu wa wansi nange ate nze nkusinga n'okuba owa wansi nedda tokikola kweri tx ekulinze wali uba nzigiddemu mwami waavuga uba aye tondetera omwami wange omumanyi oli kyaliwo ye kyali wange neguwo avuga uba buli bizinesi onaagikola okirabye bwe tukwata ensenene musango bwe tugenda mu watermelon musango tuyingiddeko mu uba musango katukole ki tumalirize naawe sendi yaradde ku mutowe ekivu Dax vibes nekikola ki temwenyamiddemu naawe leka buli muntu alina audience ye Dax yatuusa okubaako ne audience naalijjeeko naye sijja laba bulungi talina okugjako mmwe center mu family for starters katulinde tubeere asatu on count ate buli omu nemmeeza kati kankubuulireyo ekintu kimu kakatya ogwo omukisa togulabangako mu nsi ng'omwami omu bw'ati azadde abaana 30 nga kyotandika be bakisookamu gw'osookayo nabameka tulina ekika kirimu abantu 250 bensooka nabo obafunyeemu ki bingi tokiraba kati ffe bwe tusookayo ate gwe oli mu kika nze njogedde ku famire egi
kati bwendeeta ekika muganda wange tudde ku mulamwa sendi yabataddeko ekintu sendi abasinga experience ekisookera ddala weebazanga Katonda nti omuntu omunene. I love Cindy. I love her music. I love her performance. Actually, I'm inspiring nnyo. Nze bwe mbeera ku stage, I feel like I want to bring out the best in me nga Cindy bw'akikola. Ne weebazanga Katonda. For example, ntaddeyo show ne Cindy n'ateekayo. Kiraga amaanyi. Dax Vibe tomuyita mmere. Bw'aba yataddeyo ekivvulu n'omulala najja n'akiteeka ku lunaku lwe lumu. Omanya w'amaanyi. Ekyokubiri, balina audience ez'enjawulo. Ffe mu marketing tukkiriza nti buli kampani ejja oba product ejja ku market ebeera ne share yaayo. We are more than 40 million people. Oyagala kungamba bonna bagendagenda wa muntu omu baleko ono. Buli omu alina kyagenda okufunira Mukama kye yamutegekera. Era Mukama kye yamutegekera agenda kifuna. Bwebanga family y'abantu 30 ffe tujja tutuula. Alhamdulillah Mukama w'abasazeewo. Anti kati ennaku zino omanyi oli wategeka ekivulu atandika nze saabadde na basponsa nze saabadde na promota oli yabadde ne promota ate tulaba basponsa b'ebivulu abasinga be bamu MTN Pepsi n'abalala abajjirako awo basponsa be bamu mu bivulu. Muganda wo taakaabe mugamba nti ate nze saafunye basponsa ate oli yeyagize ate nze yasooka okulanga olunaku luno ate oli najja n'alubuukira. Olaba bw'oli mu kulengera ebyawala taakaabemu wamulabye ng'akaaba taayogere bw'ati yakyogeddeko. Mukama yakola ki? Yasalawo. Era kyanaasalawo tekiba kibi. Buli omutonzi okyaba akusaliddewo tekiba kibi. Leero oli nange mu myaka 3 emabega ali omanyiko nti olibeerako nange oba nze nali manyi ndiyogerako naawe. Mukama yasazeewo. Anti ekivulu ekimusala nga batandika principal takyalina maanyi teyamuwadde free phase. Munnange kibi nnyo okulowooleza ekintu nga tonakituukako ate era bwe kiba bwe kityo era oba olina kyokiyizeemu oba okitegedde oba olina kyokiyizeemu. For Dax achievement in your life and to our family, it is a big achievement. 29 August Hotel Africana tugenda kubanga tuwerekera muganda waffe mukulu waffe muto waffe omwami waffe taata maanyi b'omuziki. Ali nawe ogenda kubaayo. Nze nja kubaayo. Okitegedde osunge owulira wennugu bayogera nze nja kubaayo. Nja kubaayo kuba luseke kuteba kuteba. Mu baganda bo ani gosinga okwagala bonna annange oyagala kumbooza bantu kubanga olutalo lwabaddewo eggulo wakati wa Mikuwayo ne Dax Vibes nga buli omu agamba baaba yawe asinga kwagala ye oba osinga kwagala. Nze bonna mbaagala kuba buli muntu alina kyantaddeko mu ngeri ye. Waliwo ekisinga ekya munno naye tolina bw'oyinza kisingisa munno ng'ono kyeyakola wadde kyali kitono yakikolera mu budde wali osinga okyetaagira. Ekinene kijja mu budde wali osinga okyetaagira. I love all my brothers and sisters. Yes. Ensonga za Eddie Mutwe ali mu kkomera. Esewo. Era aleetebwa mu kooti. Mpaka kibosobola okuwa eri Uganda ne Eddie Mutwe obubaka bujja mutuuka. Ekisookera ddala tulina okumanya nti obuwanguzi buli ku sayidi yaffe. Kwa buli muntu yenna gwe bali mu kusiba gwe bali mu kukwata tebamukwata kubanga yakoze ensobi. Bamukwata kubanga abuusa abantu alabisa bo. So mukulu wange oba muto wange Eddie Mutwe beerezaamu oturepresentinze. Lwaki? Kubanga obulumi bw'oyitamu tuyinza okuba tetubuulira eno naye tumanyi nti mu maaso ojja kunyumirwa ekyo ky'oli mu kulwanirira. Ba prisoners bonna ekisookera ddala tubeebaza okuba abavumu kubanga omulala bamukozesa ensobi nga bwe tulabye abantu nga babakozesa ensobi n'amala ne yejjusa. Naye omuntu yenna ng'ali mu kkomera eyo ne batamukozesa nsobi omanya ekisookera ddala ayagala ensi ye. Twagala ensi yaffe
bw'oba oyagala ensi yo ebibyo biraba ebirungi obiraba abantu tebaagala nsi yaabwe kubanga si yaabwe oliwo eringi ogenda mu basement okuyiga olunyankole ate olunyankole nimanye olunyankole nendubazi munonga nyeta Irene Kayemba ngerinnya obulamu amagala kitegeeza obulamu bugamba ki tikwe iwe obulamu bugamba ki basement togeeze giyinga we fear what we don't know but we do what ate nekirala kankubulireko akalala bwajja n'agamba nti amagala butuufu bw'ebigambo nga bakubye edda ate n'akubuza amagala oddamu ki mu butuufu bwe just okola ki kiringa bw'onoosanga omuntu accident emukubye atiiriika nojja n'omugamba obulamu buli butya ogatta equation zine zibula kati nawe basement ogitya sigitya kubanga ne bw'onoogitya nga bajja kukutwalamu omala budde olinga agamba otya okufa bw'oba otidde okufa ate ng'olina okufa. One word for the Guild President of Makerere University. Stay focused, stay strong, tokyuka sigala mu line bwoti tokkiriza abantu kukozesa nsobi. Mwemazeeyo